Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imwazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Omupango kwagala sooka kwekubya ffe. Enti ntambinwa ne Shamim nga sikyasobola kujja ku Executive Media. Ntambinwa ne Kasuku
Kasukwala ne Shalom alwane ne Gossip Live oba muganda wange Faruku we batyo musoke mwekube mba mazo okwekuba mba muyambyeko ku lutalo lwamulema omulabe waffe oba balabe baffe abali outside there kiba tubanguyiriza olutalo so ekkatala ne lidda kuffe liba lina kudda kuffe nti Shamimu manyi omuteeko gw'omulabe gwakutereddewo are you aware of that okitegeera ntambi ntegedde bali kye baagala amaye wiringo okukibawa ku silver plate tibadde ekyekino mu kitwale bali ebuli oba okitegeera kati challenge esinga eri kuffe okusoomozebwa okusinga kuli kuffe kuba bannaffe bo kye baliko bo beemazeeyo kati essaawa zino tubalwanaganye kubanga bagezaako okutulwana individually ne balemwa oli nakusaako Shamimu olutalo lwa myezi nga 8 naye ng'alaba toseguka akakazaako nakuvuma akakakaya akakyaka naye nga gwe weeyongera mu maaso business zo zitambula bulungi nnyo family etambula bulungi nnyo olaba abantu abalina deficiencies nga mu family for example talina mulaga mukwano guli omukwano gwe nnyini nti omwami wuuno ensi oba emumanyi nti oba abaana baabano nti oba biki mami okitegeera oba abooluganda nga nabamu ku bo bambi mu families zaabwe ate abooluganda babatuusaako ebintu kati omuntu oyo ng'alina trauma eyo nga ye leading santi singa aliwo n'omuntu omala asafaringa nga nze kyobalaba nti buli lunaku agenda kukeera wakula entalo ku bantu okitegeera ne bw'ataali badde absent nga waali mbadde sigenda mukkiriza kukola show ya leero I'm the director of that show creative director of that show okitegeera kati Shalom character gye mwagalamu ku show eyo as a creative director essaawa zino mbeera gyali mutasobola kugimpa agenda kubeera ajja beera either passive aleme kugimpa oba mujjemu kiri kyenjagala naye nga tekisobola okukontana n'embeera ekola ki n'embeera eriwo abantu bagambe naye omwana ontayiga omwana ono kati yakagira bwe ati ate kati tabagize kwati because a show ya Sunday National Address it's a show eri scripted nga wola kati go bimanyi oli muhandisi wa mizannyo oli muzannyi wa mizannyo John Segawa naleta omuzannyo nti buguno character yo yino bweto ino perfectinga kati naffe ku show eyo buli omu alina character gye namuwa gyalina subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba ki wamma it's a fresh morning lunaku lulungi nnyo nti abantu abasinga bakomyewo mu bibuga oluvannyuma lw'okulya emmere yaabwe n'ebakkatira bakomyewo nga tebaswadde era ne batuula naffe nga tebaswadde naye emmere yo baagiridde yadde akasimu yadde kalo tukiina bagaye teyabaddeko Shamimu nakubye esimu yo nga teriiko my brother baalidde nakuweereza email address tewali tokebera ku email ozizo we muntu wemusubwa emikisa saba abakulu bakomyewo mu kibuga olwaleero nga bajja basooba balabe we banaatutunulako naye era tebaswadde we bali ate baseka so ndine Frank Ntambi olunaku olwaleero tugenda kubanga tunyimyamu wano nawali lunaku lwa Sunday naye ekyenjawulo ekyaleero Sunday Nation tebaddeeyo mu byafaayo Sunday Nation is missing why I don't know but nina Ntambi wano abantu bo boogera Sunday Nation abantu bo boogera beewuunya balowooza mwayawukanye lwaki temwakoze batandise okubijweteeka naye muli bulungi are you okay byebindeese abantu ndaba buli omu bakuba digudde abayagaliza embazzi kibuyaga yasudde leero nategedde nti abantu bulijjo okuba mmwe nga muli bwe mutyo kibaluma naye kati temutuswaza lwaki temwakoze bisesa Shamimu ekisooka kansooka embuuze ku balabi ba executive media mugamba tewandi balese mbabuuzeeko tulina ekyokya leka mbabuuzeeko mikwano mugamba mutya bannange mukuliko ennaku enkulu abali kuno nga muli abamu bakyali mu byalo bakomawo nkya abamu mukomawo leero abamu bakyalinda paka New Year's etuuke mwena gye muli gye muwangaalidde banaye tubabuuzaako nnyo n'okubeebaza okubanga mutulaba
abantu okubanga bakulabira omwaka ne bakwata n'omulala Shamim si kitono tuba tulina okubanga tubeebaza era nze bentwalanga bakama baffe wano kuba eno byaddala business Shamim era client waffe oyo omuntu ateekako data we n'agenda n'anoonya executive media n'anoonya shows eziriyo n'alaba n'atabuuka bulango n'akomawo n'arecommendinga n'abalala nti Shamim yalina gwe yaleese wono tujje tulabe so wentandikiddeawo then n'okusaasira bannaffe abalina ebizibu eby'enjawulo tuba tuli eno mu masanyu naye nga waliwo abali mu kubanga bakaaba obulwadde abali mu makomera abadde olw'ebyensimbi n'ebirala bambi tusaba Mukama Katonda 2026 ate akutula enjegera ezo musobole okubeera nga obulamu butereera awo entandikidde Shamim. Amin. Ekibuuzo kyange weebuzaabuzizza nnyo ekimala lwaki temwakoze leero n'okusooka okubuulira abantu baffe ne bakama bange njagala mpisewo mu babiri nti bwe ngenda nyinza obutagenda obutakomawo ndabanga gwakyewala nesho eyinza okukoma wakati tulina bannaffe aba Job Giant ku mutimbagano gwabwe gwa www.jobgiant. Job Giant atasatulinda n'otunnyonnyola muyiseewo Job Giant agattaganya abantu abalina emirimu n'abaginoonya tuyinza okuba nga tunoonya kati mirimu bayidayi nina abaana bangi ngenda tandika obaweereza Job Giant ndowooza mubaweereze yes Job Giant ogenda ku mutimbagano gwo gwa www.jobgiant.net ogenda kusangako platform eyo egenda kugattaganya kugwali mu kunoonya omulimu togenda ku bantu abali skilled abasomi oba certificate diploma degree masters PhD ng'onoonyeza omulimu guganye osomye engineering osomye aviation osomye busomesa business whichever wona osomye guno mukutu genda kubanga okuyambira ddala okufunira omulimu gw'obadde olindiridde ebbanga gw'obadde otaddemu ne ssente okubanga ofuna tulina bannaffe abaana ab'obuwala abali exploited sexually nga in a bid of okufuna emirimu ne batagifuna wano ogenda kubeera obi eliminating go and upload your CV ku mutimbagano guno ffe tiimu yaffe ya Job Giant egenda etunulamuko nebeera nga ekuyambako n'okuyambako n'atamanyi kuwandiika CV n'ekuyambirako ddala nebeera nga system esobola okuba nga ekugattaganya n'abo abali mu kubanga banoonya abakozi mu ggwanga erya Uganda, East Africa n'ensi okutwaliza awo musobola okubeera nga oli Uganda naye ng'omulimu gwe guli America oba guli Greece so gwe guno omukutu ogugattaganya embeera nebeera nga etambula bulungi nnyo kugendeko olunaku olwaleero ebintu bisobola okubeera nga bikutambulira bulungi n'abalala be ba Munno Watch ku mutimbagano gwaffe ndi ku Munno Watch nakusaako so ogusanze otya sibabanja mukulu Faizo ndowooza ensonga ozitegedde kwali bulungi we are contented with my kids weebale ate onalabanga this festive season weebale nnyo kati ojja kubeera ogoberera days zetwakuwa ziba zibula kunaku nga 5 ng'oŋŋamba nga tukongerayo bwe tutyo nga bwe tukwetegereza kuba wamu myezi 2 nga tubeetegereza abantu mukyuka tuyinza kuwa mwaka tubeetegereza si kyekyo manyi mwatu watwaseererawo buseerezi mukyuka twabwe ennaku 9 kati zisigaddeko nga 8 kati tunagirawo mu 2 nga tulaba Zubeda atambulira atya naffe akyatwagaliza ebirungi nga mbagaliza aba Munno Watch amiina awo tujja kubeera naawe so gwe ali mu kiwubaalo anyumirwa films enjogerere gwe guno omukutu gwogenda okugendako osangeko films z'aba VJs bonna aba Uganda twabakuŋŋaanizawo bonna teri ali walala tebakulimba tebabalya ssente tiwaliwo abali ku Telegram nedda bali ku mutimbagano gwa Munno Watch bonna Junior Jingo Emmy Oliyo Muba Shawkani ISP twala tugende bonna bali okwo films empya ne films enkadde mu kifaananyi ekirungi abalina amasimu you can download the application abali ku Android genda ku Google Play Store abali ku iOS genda ku App Store abali ku smart TVs Android TVs genda downloading app arasobola ku downloading app nga teriko genda ku browser TV yo oba okozesa laptop ku www.munnowatch.com so ofuna HDMI no connecting ku smart TV yo ekifaananyi nekijja bwe bubaka okuvako mu Munno Watch tutandike kati ekibuuzo kirina soko kiddemu bulungi kati ntandise kati biri mbivudde bukyanga mwaka guno gutandika temumisinganga Sunday Nation lwaki temwakoze olunaku olwaleero ebyogerebwa mubikonfaminze tubikonfaminge essanyu ly'abantu abacelebrating nga bagende mu maaso oba muli busy tetuli busy naye ntambi
Gona weyogera. Mukwano nkwata mpola njagala mbeere musajja mukakamu nnyo. Ekisooka ebyogerwa nti twa separate nze tweyawudde tuli mu kulwana tuli mu kwekuba ababibongeesa balina ebiduubirirwa ebyabwe beenoonyeza byabwe bo nga bo era nga balaba ke kaseera ke kano nti kati awo twongere okuba nga tufumitamu era nabalabye oli n'akola live n'akakasa nayogera ebintu bingi nnyo era ekyewuunyisa twabadde tulina mu kubyeweereza ffenna abasatu bino mwabirabira bono wayogera yes mwabadde muweereza n'okweweereza twogera mwogera lwaki tetwogera Shamim twogera bulungi nnyo tukolagana more than ever tuli bumu more than ever naddala mu kaseera kano ak'abantu abalowooza nti nawe eno moment ekintu bakyabye kubanga bakisojjereza ebbanga abantu mu butonde batya nnyo abantu abali awamu babatya nnyo an information you make of more than one or two people kirizo bagana people will find ways of trying to fight it because amaanyi gamwe nga mugagasi abaganda bagamba okwegatta geemaanyi omuzungu n'agamba agali awamu ge galuma ennyama kati abantu bagatya nnyo kuba tosobola kulwana kintu kiri wamu kirizo bagana kati ebiseera ebisinga ojja kwagala oyagale okukyawula obateekemu divisions era waliwo omugezigezi omu Shamim eyawandika akatabo kakwata ku social cleavage engineering n'atusomesa bakira social cleavage engineering nga singa Shamim tubeera tuli abantu nga bataano nga tukwataganira wamu tutiisa abantu bali abali outside oba omuntu ali outside nga kyasooka okwagala okukola kubateekamu ntalo mmwe okitegeera abateekemu entalo entonotono abeere nga azivujjirira abeere nga ateekawo propaganda omuyitirivu ennyo mmwe musooke mwekube ye nga abalemedde okukola ki okubakuba kati bakola olukwesikwesi kyebayita social cleavage engineering guba mupango omunene nnyo yes kati tulina bannaffe essaawa zino abali mu media the media fraternity who have embarked on that social cleavage engineering okwagala okukuba ekintu ekiri awamu ate nga si kuba Sunday National Address kuba kati awo njogeddeko bantu basatu naye nga waliwo omupango ogw'okukuba ekintu kino ekya ffenna kati Sunday Nation gigatte ku executive media gigatte ku gossip live gigatte ku Anie nga tubadde tutambulira awamu nga kati abantu ag'amaanyi bagatya abantu amaanyi ge mwalaga kukwatibwa kwa ntambi Shamim gatisa abantu bangi abantu amaanyi ge twalaze mu kuyamba ku Shalom okuva mu mannyo g'empologoma gatisa abantu bangi kakati bagamba nti ekyo tulina okuba nga tukola ki nga tukirwana kakati bwebwo obukukulu bw'owulira zezo plots z'owulira zeze eŋŋambo z'owulira bali mu kubeera nga babungeesa naye nga omupango kwagala sooka kwekubya ffe enti ntambi nwane ne Shamim nga sikyasobola kujja ku executive media ntambi nwane ne Kasuku alwane ne Shalom alwane ne gossip live oba muganda wange Faruku we batyo musooke mwekube mba maze okwekuba mba muyambyeko ku lutalo lwamulema omulabe waffe oba balabe baffe abali outside there tuba tubanguyiriza olutalo so ekkatala ne lidda ku ffe liba lirina kudda ku ffe nti Shamim omanyi omuteeko gw'omulabe gwakuteereddewo are you aware of that okitegeera ntambi ntegedde bali kye baagala amayi wiringa okukibawa ku silver plate tibadde ekyekino mu kitwale oba okitegeera kati challenge esinga eri ku ffe okusoomoozebwa okusinga kuli ku ffe kuba bannaffe bo kye baliko bo beemazeeyo kati essaawa zino tubalwanaganye kubanga bagezaako okutulwana individually ne balemwa oli nakusaako Shamim olutalo lwa myezi nga 8 naye nga alaba toseguka akakazaako nakuvuma akakakaya akakyaka naye nga gwe weeyongera mu maaso business zo zitambula bulungi nnyo family etambula bulungi nnyo olaba abantu abalina deficiencies nga mu family for example talina mulaga mukwano guli omukwano gwennyini nti omwami wuuno ensi oba emumanyi nti oba abaana baabano nti oba biki mami okitegeera oba abooluganda nga nabamu ku bo bambi mu families zaabwe ate abooluganda babatuusaako ebintu kati omuntu oyo ng'alina trauma
trameyo nga ye leading stand senga aliwo n'omuntu mala safari nganganze chobola nti buli lunaku agenda kera wakula entalo ku bantu okitegeera kubanga eyo game yagiruddemu obulamu yabuluddemu kati ayagala kusike akuteeke wano wasinga okumanya kati gwe oteebereramu laba wakusidika nakuleta mu muzannyo gwe nakudefeatingirayo kyekiri kye bagamba n'onsonyiwa oli mukyala mu Islam ne batugamba nti togendanga mu muzannyo gw'embizi nti oyagala kuprovinga nti osobola okuzannya nayo yo terina buzibu kweddugaza kwesaba bitomi kati genda kukuleta muzanyire mu bitomi before you know gwenga okoze ki ng'oddugadde naye ate yonge esanyuse kubanga yo it is a game for it kya bulijjo kakati kye kino kye tulimu nti waliwo bannaffe abamu abalina deficiencies abalina obwongo obumu bambi nga obumu bwakona obulala bwatalaga okitegeera nga that is the life gye baagala abalala babeeremu kati webala otuuka ekiseera nga gwe okirimu weka yo isolated mweyo world gy'olimu nga yo isolated naye nga owulira bubi okulaba nga Shamimu akwatagana ne Kasuku akwatagana n'Entambi akwatagana ne Shalom abantu nga 8-9-10 ffe tukwatagana tutambula omanyi nga bino mugundi system kino ekya machines nga zigira bweziti nga kiri systematic kitambula bwekiti nga muligo owulira bubi kati the best thing you could do is trying to fight individuals webakulemerera kubanga bo beegase balina amaanyi ogenda kukola kyakubiri gezaako bo kubateekamu butalo webateebereremu bo balwane bakwanguyiza eki bakwanguyiza obulamu lwaki mbadde nkuwa background eyo nti kyekino kituli mu kubeera nga tulaba essaawa zino omwaka guno 2025 gubadde gwa kusoomooza kw'amaanyi eri ffenna abali mu kintu kino naye obulamu Mukama nga we yabukola obulamu nga tebuliimu kusoomooza oyinza obutayiga bintu bimu nze one of the reasons lwaki neebaza abantu abantwala mu kkomera kuba nti nno nalina bye nayiga byesaaliyize ne nabiyiga the hard way naye nga bye biri mu kubanga binnyamba era nze we navaayo nawera statement eyo family yange negamba naye kyoyogedde abantu abo ne bakugirayo ne bagamba nedda look at this side kino na kino saali kitegedde kino saali kiyize naye nkiyize because of them maybe Mukama mwayitidde mu nkyamwe muve ngolokofu so gubadde gwa kusoomooza eri ffenna mu mulimu guno gwe tukola ki gwe tulimu naawe okuddayo okusooka okuddamu ekibuuzo kiri tugende ku birala mu layini eyo nti leero tetusobodde kubanga tukola Sunday National Address olw'ensonga eziri personal ezitali za mulimu nga gwo nti oba twafunyemu obuzibu nedda omulimu gwo gukyaliwo guli intact enkolagana ekyaliwo era y'amaanyi nnyo naye Shalom wava mu kkomera I suggested nze nganze saalagira I didn't command I suggested Shalom asooka awummulemu akantu kuba akantu kalina pressure gye kajjirako naddala ng'ova mu kintu ng'ekyo obaira olina sometimes resentments n'abantu oyinza obba n'obukyayi ku bantu n'obusungu sometimes n'omaliriza ng'olina ebintu by'oyogedde mu kaseera ako nga biyinza okuba nga bituufu naye ng'akaseera kakyamu ne bikuleetera ate okugenda ate mu ntalo endala mu buzibu obulala n'okwesumbuwa mu bwongo so I had suggested singa kyali kisoboka nti yali sose naye giving a break ye ng'omuntu naye wetwayogeramu Shalom n'angamba yes Ntambi nkuwulidde naye the problem is or the challenge is channel yange badde kyankalanyeemu so kasukumalo gistabilizing ennaku nga 2-3 then I can have a break era we have natandika akantu kenna kakwata badde akoze shows obanga 6 okitegeera ne stabilizing bulungi neddayo olunaku olwajjo nankubira nangamba kati omanyi kangene nfune break gye wakoze eki gye waŋŋamba era nagenda nafuna break nagenda ku vacation a short one ne family ye n'emikwano gye egimu olonze nga nange sinaba kukomawo nga nkyali wa muzeeyi mulya mmere yammwe mukwano yali eweddewo tonyiga emmere ate tusobola nyiiga ekirungi temumanyi fumba pirawo mutuufu wakigambye ne Kasuku ejjo ingredients twazisigaza tubalinze katubalinde naye mwami mutuyita ku llo gye mwatulaze so okay guys so Shalom n'agenda ku vacation yesterday vacation etagenda bayo alunaku lumu nti ngenze nkomyewo ne weziba 2 or 3 days you be there with your family abakwagala abaliddiya gy'oli no reflecting ku bulamu n'ofuna compassion n'omukwano ogwo n'okomawo ng'oli a bit fresh so ye ng'agenda beera absent
ne bw'atali badde absent nga waali mbadde sigenda mukkiriza kukola show ya leero. I'm the director of that show, creative director of that show. Okay. Okitegeera. Kati Shalom character gye mwagalamu ku show eyo as a creative director. Essaawa zino mbeera gy'ali mutasobola kugimpa. Agenda kubeera ajja either passive aleme kugimpa oba mujjamu kiri kyenjagala naye nga ate kisobola okukontana n'embeera ekola ki n'embeera eriwo abantu bagambe niyo omwana ontayiga omwana ono kati yakagira bwe ati ate kati tabagize kwati because a show ya Sunday National Address it's a show eri scripted nga wala kati go bimanyi oli muhandisi wa mizannyo oli muzannyi wa mizannyo John Segawa nayo to muzannyo nti buguno character yo yino bweto ino perfectinga kati naffe kusheyo buli omu alina character gye namuwa gyalina era kyobola banze kweyo show soogera na nnyo nze mbeera nga ali mu directing ekintu kibeere nga kivaayo Shalom akimpa bulungi nnyo ne Kasuku akimpa. Era Kasuku mu shows ezimu zaakola ezirimu abantu abasuku ababiri gyasinga okweyagalirako n'ayogera buli kimu ye Sunday National Address ojjo kyegendereza oba kitegeera. So character yo nayo nagimusikamu. Era mu kusooka wali yayita naba kukifiiringa bulungi nnyo ng'ajja n'abeera bit passive n'atuleka ne twogera weebityo. But then we are realizing a bigger picture naye n'akitegeera. So Shalom nga sisobolera mukkiriza ne yali badde uti yali gikoze ya leero. Yali badde on the sideline tujikola neki ne Kasuku. But unfortunately ne Kasuku nga takola ki tali yabadde wano jjo nagamba agenda for a business trip. Yeah, a Fort Portal. So yagambye ne ssaawa zino gyali ndowooza akumawo nkya oba lwakubiri okitegeera kati nga kireseewo nze koomu kati ebiseera ebisinga abantu kyobeera bawadde kyoba olina obbafiidinga ndala bintu bya creative world bino kati nga sola gikola bwomu ate nga nange nakava mu festivities simanyi nnyo nabigenze maaso mu wiiki kubanze we nagendayo I disconnected ku daily life yange bintu mbadde nga ngoberera ngambiraba katono sibiraba thara webito kati nga tetulina kye tugenda kuwa abantu kyamaanyi so nga kirimu our best interest ne audience yaffe etumanyidde ekyo kye tukola okugiwamu ka break akaleero but not because waliwo embeera embi waliwo okusika omugwa so ababadde bategese okuba ebidomola babizeeyo kiganye but they can try mpola they can keep trying ebyaddala they can keep trying naye ng'embeera simbi ekirala kinnuma nnyo ffe mu Uganda oba mu Africa okubanga we minor on the majors and we major on the minors. Shalom wamala okuva mu kkomera wakati mulimu videos bwe bansindikidde awo nze ne bagamba Shalom yava mu kkomera teyali musanyufu na Ntambi teyali musanyufu na Kasuku olwaki musajja watayogera nko nakumanya okitegeera ye yayogera bwogezi kyali kimuliko Shalom ye muntu akuŋŋaanya abantu abayitirivu ennyo tali nga nze zimu ku flows zange wabwe bunafu nze seewa nnyo bantu mba n'omuntu mu babiri basatu oba bunafu oba maanyi simanyi okitegeera oba mutima mubi simanyi Shalom ye omutima gwe mwanjufu okitegeera kyova olaba nti alumwa nnyo buli ssaawa nti akuŋŋaanya abantu bangi emikwano oba gyayita emikwano nga mingi era namugamba nga namukazako n'erinnya ne Shalom okombooza era waliwo tubeera awo ng'alina omuntu gwayagala okundeetera kati mba ne Roni oyo ne mukuba akaama Shalom n'agamba nkitegedde ogenda agamba nkomboozezza okitegeera naye n'aleeta omuntu ye bw'atyo n'aleeta nakwanjulira ono kyali wange namusanga egundi negundi bw'atyo kati alina a catalogue of so many people whom he considers some friends okitegeera who never reciprocate the kind of love he gives them. Kati ayinza okubeera nga mu kuvaayo abantu abo talina we yabalaba tiyabalaba mu kkomera nga bazze omukyali tabalabye ku kooti nga badde munnaabwe ng'abakoledde n'ebintu bambi okitegeera kati maybe yagiramu eyo spirit nga beyeemulugunyaako but because people don't know Shalom for us tumumanyi kati abantu batandika okuteekawo amannya oyo naali ku Kasuku oyo naali ku Ntambi naye nga Kasuku gwe bagezaako kati ssaawa zino kankubulire Kasuku gwe bagezaako okuteeka mu picture eyo bino ebintu byonna byagenda okubeerawo byonna nga tuli in sync
with Shalom. Buli kimu Shamim obadde obirimu obadde oyamba. Yes. Kutandika ddala ku bya mmotoka, kutandika ddala ku abantu be watugamba ogenda okumiitinga n'abamiitinga ne Shalom oyo yennyini weebityo. Kati there is no way muntu Shalom okuvayo nti statement yali agamba oba ntambi for example. Yes. Oba kitegeera. Komero ngenzeeyo kooti mbaddewo n'ebirala. Kasuku yennyini nti abadde in sync kuva ku day one. Kuteekamu resources z'asobola kuteekamu ssente kuteekamu obudde but then nga naye abalansinga wakati wa Shalom okukola ekituufu okukolera Shalom ekituufu n'okukola ebibye obutuufu kati balance eyo abantu bo ne bagipasivinga bulala nga bagamba yalina bbeerawo 24/7 because ebitya wololololo musajja mubi nnyo naye nga tebamanyi deeply ono kyakolera muntu okitegeera kati abantu ne bagezaako okubeera nga bazanyisa amannya g'abamu ku ffe mu lutalo olwo okitegeera obanchi abadde kibakolera bbo of course kibera kibakolera nnyo kuba enensi etambulira nnyo ku information oyo kasoberanga kyola NBS ina next media ina gundi jeriko oba yagikomyawa ya false information eyo gyali handisa okubeera nga ekola ne bule naye bamuteeka kwabo yes okuverifyinga naki information abantu ge bafuna oba tali fact checked abantu bayinza okugatwala nga amazima oba okitegeera kyobola kyekinsise nayo okujja okukola interview eno kuba tukushow yaffe ibeerayo buli Friday naye ligejje tutakola nange Shami mukali ngenda kugulira emmere leero ekyo kiveewo ne batandika okubanga abakola ki nga baleeta Kasuku as an individual ng'omuntu nze mbadde mu fraternity eno buli muntu alina entandika ye gy'atandika okujja ng'okonkona tibannange njagala kuyingira naye nga tebakuggulira naye nakonkona n'enkonkono omuntu eyanzigulira oluggi yali oyo omusajja Kasuku naggulawo oluggi nagamba ayingira maybe nali sisaanye mu kaseera ako nga bamubalaba sisaana naye ye mu butasaana bwange yanzigulira nampa opportunity obanza agikozesa obubi kiri erinze naye yaggulawo mu kaseera nga balabaganya okukola ki okuggulawo olw'ensonga zaabwe ate nga sibalinaako buzibu naye omuntu ng'akuggulidde oluggi n'akuwa opportunity nti yiino n'akulaga abantu okitegeera n'akuteeka mu situations ezikuleetera business opportunities n'obeera ng'obulamu obukyusizza mu myaka nga 2-3 omuntu oyo mpulira abantu abagamba nti alina omutima omubi mbeewuunya nabo nensooka ne mbatunuulira ne mbabuuza ebibuuzo bye bimu gwayogera oba gwawandiika waliwo gwe nalabye awandiisa ebintu ebiyitirivu ennyo naye kati otunulira omuntu ng'oyo ng'agamba munne nti alina omutima omubi ye bwe tumuddako ye yaggulirawo ani oluggi kikulu nnyo awo nti bannange nze Kasuku wa mutima mubi nze ogwange mulungi nnyo kuba naggulirawo abantu bano enzigi era bali wano we bati ne we bati era nange ndi wano bwe nti ne bwetu kuba naye aba alina okwekuba mu ttooki nti we wali what happened nti katugeze mwali mu industry emu y'amawulire gwe ki ekyakulobera okuseeseetukamu ki ekireetedde Kasuku okubanga yaganalinga points esaawa zino ng'ali at the pinnacle ebeera pyramid ng'ali sharp pointed bwati nga yali waggulu ki ekimuleetedde gwe naawe ki ekyakulobera okubeera ng'oseeseetuka awo tuba twekubyemu ttooki that reflection eyo ebeera eyamba abantu okutegeera omulungi yaani n'omubi yaki n'omubi yaani oba okitegeera naye kati abantu abamu nti babadde bayinza okuba nga tuba n'entalo n'abantu ntuzikuuma ne tugaana okusquashinga biifu eyo neŋŋamba ninze Shamimu oyo ninzeyo akantu katono nnyo awo wenja okutandika okumusojjeza kati Kasuku ye situation esaawa zino gy'alimu nti omanyi okunyiiza abantu sometimes you don't need to nti oba omuntu omukubi oli oba omuvumu even your success Shamimu enyiiza abantu by the way enyiriza ddala oli naawulira enge effubitizi ekkabyo ng'agamba kijja kitya lwaki ye lwakisinze kati nze Kasuku mumanyidde ebbanga lya myaka ndowooza 14 gisukka as a fan nga mugoberera then as someone yaliko personal assistant we naliko personal assistant wa Kasuku ega Katonda mu ggulu nga tutunyumiza so ye go state agent atubaddenga twagendanga ffenna mu state house ati munna state agent Kasuku nali PA we nga nza mukwatira kibayita ensawo mu lulimi lw'ennaku zino okitegeera as a personal friend as a personal assistant mulimu naye nga ndi on the sidelines era nga nze abantu nga tebandaba gana mu picture
nenga asobola okuvugana tubako wetwesanga tukola tutya so muludde tuludde mwemanyi nnyo kati nze njogera ku muntu gwemmanyi so tubadde tumanyi mwerabye jjo era nze njogera ku muntu gwemmanyi gwendabidde ebbanga gwobaddeko naye one on one utali lumu gwe tubaddeko naye mu businesses ez'enjawulo gwe tubaddeko naye mu bintu eby'enjawulo okitegeera era ne mu situation ya Kasuku 2018 eyo yatutiise nnyo nga bagala okumugoba ku mpewo nakola kamutyaba nange kaloke yakunyumiza akamutyaba yagenda ku live ng'awulira obusungu mukwano nange nawulira obusungu ebiseera Facebook nga y'amaanyi ebiseera ebyo Facebook nga osobola creating accounts empeterive Namubiru Amina Sekitoleko Asfa because ebitya Tom Kibirige nga nina accounts zalinga 20 mwezo zonna zizo nanya zikuyeti nga maze senior 6 Facebook ngeze nga nina accounts mva mweno wenzira mweno naziwa profile eyo mukazi bikiri kyabakadde kati olutalo olwo lwagenda ne lujja Allah akbar subhanahu wa ta'ala ne bangamba waliwo omwami alulimu waliwo omwami alulimu Ssenyondo nakuba Ssenyondo buli account nakuba Ssenyondo Kasuku n'agamba kwaba waliwo nganze ndi mukusabula eno Facebook yali y'amaanyi kati Kasuku bali mu negotiations eno ate balaba omusajja eri waliwo bamucha kumbe nze okyestreta wacho twakuba Ssenyondo na account zange ezo n'abantu bange aba bali sudo left right kakana ngotalo mutadde wali netuluwangula omwana we nasigaza omulimu okitegeera now olaba na sese tukane nkola those dark arts ku muntu bwatyo omanya how deep he is erinze okitegeera so Kasuku ankyusiriza obulamu Kasuku akyusiriza obulamu bw'abantu bendabyeko nza asobola nimpa testimony kunze ku bulamu bwange nti ayinako ekitundutundu kyabukyusiza n'abantu abalala abasako ki tewali naye munaye kati gwe ku kikumi oliyo ng'omu abantu balimba let us give flowers abantu abatuyambye Shamimu olina abantu bangi waliwo abantu abajja inbox bagamba Shamimu yanyamba bwa namugamba why don't you go and give a testimony nengo omuntu oba maybe kutya oba bagenda mujajinga ate nze kisinga okunuma bakulinde ng'ofudde bajje bakuwa ebimulinga tosobola kubisimeeri era bangi bajja kuvayo bajja bitu but kyabulalu because you can't smell those flowers when you're dead. I give flowers to people when they can still smell them. Junior nabimu wa VJ era nalindi awo nakuba akasimu nagamba tambi badde sikisuubira badde manyi nti wafuni ube erinnya wanneerabira bambi namugamba sisobola n'omulundi n'ogumu newe tuli newe kiribeera ki okitegesobola kutuuka mu mbeera yakweyuza na muntu ngoyo yateketa faali sisobola mbeera bandika ekikyamba abasaana kuntwala butabika kanawe Kasuku ku birungi nze byankoledde ku biringi benda byakolera abantu wendabayo omuntu agamba omusajja oyo wankwe that thing pains me wepuliranga waliwo omuntu agamba nti Kasuku wa mutima mubi nsooka n'enzira kuggwa akyogera tukebere omutima gw'obulungi bwagwo bwo buli luddawa omusajja yagamba tonaba kujja kajonjo ka munno totunulira ka munno so okebere akajonjo okajjemu okitegeera abantu abali mu kukuba Kasuku essaawa zino kyembabuuza bo bayambye baliwa oli atugambe abamu baali basirana ng'ekyo ekintu kibakutte wano waliwo ne munnaffe omu gwe mmanyi alina YouTube nga ekola bulungi nnyo tugenda okuwuliriza ebyali bivaayo nga teyalina yiye tugenda n'okuwulira ebyali ebivaayo nti yalagala kubba password ya YouTube eyo abulewo nayo naku lwe yagenda eyo gye yagenda okukuba ekyeyo oba okitegeera eno omwana ng'azimba Kasuku live ye mpola mwaka gumu myaka 2 ne kituuka ekiseera gweyo nedda wansi in terms of viewership because YouTube terimba amanyi tugalabira ku views teri kirala ne ba sponsors betulina bakebera numbers togenda mulimba edda ku radio ngo omuntu bajja ne amufumba obulango nti tulina ba listeners ne bagamba nanyini company togenda kulinda ku masimu agenda okubwa bone badda mu store ne bekuba amasimu benyini abo ku station okitegeera nabadde ndi bwana eddagala lya gundi lyankozeeko nenga be banyini oli nalowooza nti no radio yawulirizibwa ebyaffe bya YouTube bya views obeera oli w'amaanyi go tugapimira ku views tugapimira ku endorsements zolina besides views zino za YouTube company kyegenda okwesiga
ogenda osingire product yayo ba brand yayo ntambi Franco alina munno waaki emusasula bulungi nnyo nno Job Giant ensasula bulungi nnyo nno Beaver Organic ensasula bulungi nnyo nno mulangira interiors ensasula bulungi nnyo nno n'abalala kati gwe tukupimira ludda wa amaanyi go amaanyi tugenda gapimira ku muntu akeera koleza live n'avuma abantu nti basazeemu obuntu butambula nedda go sige emaanyi ag'omutimbagano guno n'olwensonga eyo nti Kasuku wabeeranga ebibiri abicapitalizinze bulungi nnyo nnyo n'abyoptimizinga bulungi nnyo views akyazina abantu bamwagala bajja ne balaba n'enkya ne bakomawo companies etali emu ezitali ttaano ezigenda eziri mu 10 zijja ne zimwesiga naye ndosinga companies zaabwe asasula emisolo nawe osasula emisolo nange esasula emisolo okitegeera ntubeezaawo eggwanga tu contributing ku gross domestic product y'eggwanga lino Shamimu note kine akantu mukayitanga kantu naye nkugambye Shamimu you contribute ku GDP y'eggwanga era namaze doteka withholding tax wange bwe bali nnyo I do the same yes Kasuku does the same kati abantu abaddawo ne bagamba ati guno si mulimu baba batunudde mu ange eyo n'olwensonga eyo nti muganda wange Kasuku essaawa zino kino kyonna nze mu ngeri gye nkirabamu era nabadde musanyufu nnyo yo perspective wamugambye ekituufu n'omugamba bino nawe ebiri ne bali mu kunoonyaani bali mu kunoonya ggwe bamuyita ku shooting point webale nnyo yetwalewo bagambe yeyereese okitegeera bagala kuwa omugwa gwoma nti ogukozesa oba gwo gwetugisa oba ki naye nga weewali essanyu lya obagenda okubeera essanyu lyabwe okitegeera so those people that gang axe gang kanjite axe gang abakabazi bali mugezaako kwagala tuteeka mu mbeera eyo tubeere nga twekuba tubeere nga tetukolagana nti ne mu kintu kino for example kya Shalom badde gamba nti nze nga Ntambi I don't deal and believe in trivial issues wempulira nga waliwo abagamba nti Ntambi ne Shalom bakyankalanye olw'ensonga simanyi Shalom yali alekedde Ntambi emmotoka Ntambi ate simanyi ye nga nfu n'anyiiga nga bagimugjeeko those are trivial issues okitegeera inze whatever happened era nagwe nagamba ne mugamba olaba era basibye omuntu wo oba basibye omuntu w'abantu kuba Shalom yafuuka muntu w'abantu obviously family eya Mami Jaden esooka first family mwazaalwa okitegeera mikwano gye egitali mu kantu naffe abali mu kantu n'abalala abalaba ekyo bona naffe nge twagala kujjayo omwana oyo nkomera kati tukya kiseera pressure nekola ki pressure weesukka mugenda kolaidinga guge mazima nze mu musango gwange gwe nalimu Shalom namukwasa obuyinza miga Shalom nze ndi eno buli kimu nkikwasizza gwe central point naye nagenda okuvaayo Shalom n'angamba okimanyi Frank navumye gundi ne gundi okitegeera gundi yankubira nga sibitegeera ne muvuma ninga abakuba bali concerned so kumuvuma muno kyayagala ninga pressure ki esukka nabamu n'abayisaamu naffe mu kintu kya Shalom sinza kugamba nti twafuna ku situations bwezityo mwalimu ebyo ninga nimbagamba ekintu kimwe nibagamba okay bino bibeerewo byonna naye tetwerabira the major issue let us not major on the minor buno butono let us major on the major issue yennyini ennene agenda vaayo atya era weyavaayo ndoze embeera weyavaayo neŋŋamba kati biriho byibona ebyabaddewo doesn't matter the end justifies the means omusajja afe akoze eki avudde ebyala byo tebiri makulu nembagamba ekyokubiri zino entalo ezigenda endala okujja tutabeere steady netwagala tumejalinge bumayina issues kati ga buno obuliwo nze ndaba buli mayina buli trivial webale nnyo nembagamba if we major on those minor trivial issues tugenda kwerabira ekinene kyekiriwa nti omwami on Tata Jaden essaawa zino akyaliko omusango bamala ddala n'oguwa date yaagwo nti gutandika ng'ennaku z'omwezi 3 February tetukyerabira ekyo mu bwongo kubanze mu keesi yange natuuka ne ŋŋamba naye Ntambi bino n'ebyenvunaanwa nze nga ndi convinced nti sirina musango ne ba lawyers nga bagamba tugende mu maaso tuwoze bakiŋŋamba emirundi n'emirundi tugende mu maaso tuwoze olina n'okulaya tugende mu maaso tukole ki tuwoze naye natunulamu ng'obwo obudde mbulina okitegeera nga ndaba obudde sibulina bigenda it's going to toil a lot on my psychological welfare neŋŋamba let us find ways of mediating nze nenkisaba
let us find ways of mediating with bali complainants, not to want to show might nti bandi mutuufu bandi mukyamu naddala nga ndi aware of system engeri gyesobola beera manipulated okitegeera ngamba sigenda kwedeyalinga genda wali tukimalire wano mu nsonga ya Shalom 256 nti ayinza obutafuna opportunity gye nafuna ku mediating neba complainants because the complainants they are part of eri engineering system gye nagambye they are part of okwagala okukuba kino kakati nga talina ngeri gyagenda nayo mediation era in fact ogenda nayo mediation obeera omuwadde amaanyi mangi nnyo okwongera okukuba mwaka ku mwaka paka weetamwa nogaa nayinze ngenze that is the disadvantage gyakola ki gyalina ng'ebyaddala kugenda mu kitawuluzi kati nga the major issue gye twali badde tufocusingako how are we going to win omusango ogwo nga kitwalinoonyeza bujulizi biki wawa ne guidance y'aba lawyers nga focus yaffe yali baddawo because it's going to be a trademark egenda kubeera omusango ogw'amaanyi ennyo ogenda setting some of the best precedents zetwandiyagadde okuba nga zigenda kutereeza ekintu omusajja omu yali anoonya akalulu ka 2016 aka America Donald Trump yagamba nti to make America great again we have to first destroy it before we elevate nga waliwo ebirina okwonooneka eddemu ekole ki eddemu etereere naffe ku mulundi guno tunyanga abali mu distraction eno naye ate wagenda bawo elevation maaso awo kati ng'omusango ogwo ogenda okutuwa president ennungi singa gubeera guli mu favor yaffe anything can happen era sobola kujjawo nenkajala neŋŋamba nti tugenda guwangula okitegeera anything can do what can happen kyova olaba nti kyannuma nnyo bannaffe abamu be nayogerako engato ze baatuuse abamu ne mbagamba nti you guys we are missing the point omwana ono olaba court n'owobeera osse muntu no pleading not guilty era mugenda mu trial paka wobeera convicted nti oli guilty tegukusinze kati nze omuntu nzijjawa moral authority okugamba nti no Shamimu yazizza omusango nga tebanagumusinza kinagamba bannaffe abamu nembagamba issue eno muvudde ku kinyusi kyayo the gist of the matter the gist of the matter Shalom ali mukomera the gist of the matter charges ezamuteereddwako nazavudde luddawa nti yakyaza omuntu n'avuma oli naye n'akigenderamu tetumanyi bigambo bituufu ebya rubbing the other party yamutwala obubi abeere ng'amugattako betwali badde tunoonya ntudiscussing naye w'osalawo ogenda ononooza ebirala babadde avuma n'ojjayo kiruubirirwa kiyinza okwawukana ku the gist of the matter naddala singa tojjayo ne the other party nayo nti naye abadde akola kyekimu n'okirekamu ono ate nga byojjayo tebiri ku musango that is where I had problems with some of our comrades and colleagues between abo mu kintu kino okitegeera era ne ŋŋamba nawulidde bubi nga waliwo abantu abamu nabadde ndi awo nga someone ali mukunde yalinga yogera amannya oyinza obba oyogera ku ffe Uncle Sandy ye yaggambye yabadde straight n'erinnya lyo n'alyogera n'agamba nti n'abawa byalowooza n'abawa oba yabadde agezaako babuulirira byo wamuwulidde bulungi nnyo bye yabagambye munaabikola ekisooka nze nga nze entambi sirina buzibu kufuna any advice from anyone who is concerned wembeera nga ndi mukuwaba ffe tukulidde mu mbeera nga ebyalo ebitukuzizza ffe generation yaffe community ekuza era n'olugero lwavaayo edda lweyo mu West Africa lwagamba nti it takes a whole village to raise a child ffe batukubanga nga nga kubye oba weeyo n'akuleeta ati ntitatawo n'akwongera nakuba that's how we twakula kati nze sirinamu any problem kufuna any guidance any kuwabulwa from anyone oba okitegeera now the challenge olumu gy'ofuna nti otunulira the intention sometimes nogamba naye tali mu kuwabula tali mu kuwabula waliwo ekiruubirirwa ekirala ekyegasa ng'ojja ogatta dots ebizze bitambula emabega abadde operating atya instances kye zibaddeawo wabaddewo okusuka omugwa wakati wammwe ababiri parties zino ebbiri nti yesu kubaddewo okitegeera kakati okulumirirwa mu kaseera kano kuli mu spirit ki kubanga ku muntu ali outside
asobola okulabanga okulungamya okuli straight kwe tulina okwembracing kufa abali inside ng'ogasa eddooti eno n'eddooti eno n'eddooti eri ojo ogambamu naye ono tali mu kuwabula alina kyali mu kwagala kubanga akola ki ng'ayisaawo kwanza n'alisuubidde tino okuwabulako omuntu akwagaliza nga alina obusobozi n'okukubira akasimu ng'essimu tomublokingangako gy'asooka okukuba nagamba mukulu Ntambi kuba katugeze mulimu abantu abamu olw'emyaka nga nze mbawa ekitiibwa nze omuntu ng'asinga ku myaka ekitiibwa kyo kibeera automatic temuzeyistanira nkubidde essimu ngende ku yaya alina byagala okumbulira n'ensigala sisobola anko yennyini nti ankubidde essimu nti alina wanjagala neŋŋaana sisobola era ffe ebintu bingi nnyo mwami Stanley byatugaidinze naye nga alina platform ye bagiyita the investigator asobola okugikozesa okutuwa okuwabula okwo naye olw'ekiruubirirwa okuvaayo obulungi olwa how I will perceive it asalawo nakkubira essimu Ntambi ne Shalom mbeetaaga yatusanctioniza emirundi egisukka 3 n'atutuuzaawo n'atubuulirira n'atugaidinga osanga twali wali twawabadda kati nalowooza nti n'omuntu omulala yali yagadde okubanga awabula in the manner of okuwabula okutuufu asobola okukozesa essimu nakkubira oba olina woowabye n'akubuulirira woogaana abasobola okujja ku mpewo nakkomerera n'agamba okumanya abaana abo babye okumanya abaana balina amalala nembakubira netwogera ne badda mu bintu byeki byebimu bagamba gakuweebwa muno the sola kuddawo neŋŋamba nti ndi 100% good nti buli kimu nkikola bulungi sirina flaws weziri era buli muntu alina flaws ze naye omuntu aba akwagaliza n'alirowoozezza nyinza oba omukyamu asooka nakukubira kasimu n'akubuulira okuwabula okwo nekitajja mu mbeera eno nga nze gye nalaba mu bya Shalom nga gye nalaba ku lwange nga nkomyewo we nakomawo okuva mu kkomera wiiki eyo gye bansiba videos naziraba abantu abamu ze baakola ne ngamba wow maybe baali baalinda da situation eno etuuke nti kati bakyejjeeko naye nze sirina kye naddamu nagamba okay omukulu mwalimu mukyalina obutakkaanya lwaki yandikudde yalinze tewali butakkaanya buliwo lwaki akudde yalinga I really don't think so. Maybe he's carrying a burden of guilt of sorts. I don't know. Okitegeera. Ngote watudde awo ne weebuuza. Kubanze nze as far as I know, there is nothing andala ku side yange oba ku side yaffe. Okay. Like tekina na kubeerawo really. Kachitegeeza kusanga basanga batyanga Ntambi ndi mu kunenengana n'omuntu bwatyo for example. Kitegeeza naye tabayinaako obuzibu. Maybe. Naye kati kyekiri kye nabadde njagala okujjayo nti mu kino ekintu nzira where I came from nange saakireeta bubi naye kyampa obulumi as a critical thinker nengamba bantu tebabeere nga bali mu kuyambako side eri for example mu situation yeno okulabisa omwana ono bwati nga ye tebajjeeyo bibye because wetuba tuweereza abantu wano mudada mbina ebyamawulire betulimu ebiseera ebisinga Shamim ne wobo ngambe tugenda kola ku topic eno neno mbani no bumanya side eno side eri bulungi nnyo nenkola balanced story nga teyekubidde okitegeera muli nalowooza ne ngamba really nga story eno yekubidde nnyo ku side eno oba kusina kwekubira nnyo yekubiridde ddala kati kwegamba ne wabanga the point yali ayagala yakubuulirira nze nyinza okipasivinga obulala naddala mu ngeri gy'abeerako ali mu kyoparatingiramu but such nange saayogera mu njoba I'm disrespecting them. No. But nalabanga we can all do better. Wakati waffe okutubuulira to do better, you can also do better. Okay. But obuzibu obuliwo nti kati ffe ababeera ng'abato ku bantu abamu tetulina kwogera, tetulina wabula. Naye nga amagezi gaba magezi gakuweebwa muno n'abasiru bakula. Okitegeera. So when my old folk dared me okwogera amannya, saakirabyemu bukyetaagisa. Okwogera amanya mubeere nga muliye kati back and forth njogedde amanya gwe no mwerere naye ncha kumanda je jukira muri mu kumisinga the bigger point je ndi mukubanga ngamba mujivaako kumulamu omulamu ba mugusesetwa ko muguvaako twalirowoozeza fenna nga bannakantu nayagadde proposal ya kazibwe kapo yayogera n'agamba maybe musaana okufuna mu association yebagatta mwenga abantu nga mulina ideas zemukkiririzaamu zemusobola okutambulirako maybe just maybe embeera eyinza okukakkana naye bino ebintu by'okuvuba abavubi ono bavubi oli bajja bamalawo mwenna waliwo ennyanja ezimu saawa zino ekikya kyalimu bya nnyanja nga bavuba obwennyanja obuto kyobalaba kati eggwanga Uganda yateekako na military kuki water bodies protecting obuki obwennyanja obwo obuto so yeyo embeera nti bannaffe bo sibalinako buzibu ekirala
waliwo nekigenda mu maaso nzoka nti addressing for the very last time we baagala okukuba Shalom nga babuze ekyokumukuba ekiri substantial nga bagamba Shalom oyo obuzibu akoppa gundi. We baagala okukuba Ntambi nga the substance teriiwo nti Ntambi alina kyayogedde wano facing a head on collision kyoba debatingako nti awo n'otyawo nti Ntambi awajja kunsinga sinawo kinyusi kanzire ku the person of Ntambi. Ntambi obuzibu yali ayagala kubeera gundi nga bateekawo omuntu nze baŋŋamba nali njagala beera Isima. Okitegeera buli muntu ayagala okujja okunkuba nga waliwo obutakkanya nga atidde the body nyini the substance. Obuzibu oli ayagala kubeera Isima bakyogera nnyo kati bangaseko n'ekirala nga ne Shalom kye bamugattako obuzibu okoppa gundi nti nkoppa Kasuku Shalom akoppa Kasuku kati njagala abantu bategeeredde waliwo omukulu yakyogera bulungi omukulu yakyogera nno comfortably obuzibu bw'abaana abo Ntambi ne Shalom baagala okukoppa mukama waabwe Kasuku. Before nga ndi mukomera video gye nasangawo list eyo yaliko abantu 6 abaali bagala obeera Kasuku era nga muntu omu yabyogera Ntambi Shalom Tamale Junior Seimo oba ne bani abalala twagala okukoppaani Kasuku naye bamuteekako ssebo omuntu oyo kuguno omulundi because it is Shalom kati bataddeko babiri kati now the contradiction is waliwo abagamba nti njagala beera nali njagala beera Isima kati waliwo n'agamba njagala beera Kasuku otunulira characters and personalities z'abo babiri tezisize ezimu kati ekituufu kyekikola kyekiriwa naye even nga tuzze mu the logic bit of it nze Ntambi wenali nzijja mu kintu kino nze kuva ddanga njagala amawulire ne kusomera Lubiri mu 2009 2010 nze yali asoma amawulire ku parade abaana nga 15 nga bajja buli Friday ne balaba amawulire gange gensoma ag'Oluganda nateekamu ebisoko naki staff yonna ey'Erubiri kati njagala abato babeerayo nga balina beegomba njagala nkubuulire kati ze amawulire okuva butonga mbyaga kyankola bubi kino saagisoma nga course journalism and mass communication saagisoma but kyendi mu practice nga nasoma birala liberal and performing arts drama and film benakola naye am practicing bino kuba erinjawulo si yamanyi naddala nkye nagiramu nti najja as an analyst of performing arts which I have a degree in eyo Makerere University. Kati nze kuva buto abantu benali negomba one yali Aristotle musajja oyo omuyona Greece. Owokubiri yali Socrates father of critical thinking okitegeera Aristotle Socrates Plato nga mwagala nnyo era Plato ya preserving ideas za Socrates nga mwagala nnyo. Confucius musajja yali omu China father of moral thinking nga mwagala nnyo ne Alexander the Great abo ne nani omulala there were like 6-7 people gambe Uganda tewalinawo Uganda na salaba banoonya tewafuna salaba oku nze n'obuzeewako ebitabo byenina ebisinga either kijaba kya Socrates nga kyogera ku ya Socrates Plato Aristotle webito Alexander the Great Maxwell abo bendiko kati omuntu wanzikakkanya okungeraageranya nti nali njagala kubeera kino nga tetwagendako mukati nenkubuulira wabeerawo obuzibu tugenda ku Isima for example mukama omwoyo gwagulamuze kisa otunulira Isima's character the personality nakeera nakola live gye yakola nga musajja ali aggressive ku nsonga nga ali aggressive nnyo sometimes nanyiga n'ayitawo n'ayitira abamu kye balowooza nti kyamuviirako n'okufa. Otunulira Ntambi how he analyzes his issues ddala tulina we tufaanagana maybe the element of critical thinking as an element mucho olina abamu bagamba tuli informed ate obutabira informed mbwe ebintu ebisoma ku Google kati no kancha addressing twaberanga mu kusoma wali ekiwulidde kera nga bakyogera ku mpewo kituufu kati kancha addressing twaberanga mu ssomero nga waliwo abaana basomera ku lubaawo ne bakwata bye bakutte ne baba batuwanga homework ng'olina ogenda okuseekinga knowledge either ng'ogenda mu library n'ofuna obutabo n'ofuna knowledge because knowledge and wisdom they are two different things. Knowledge ogafuna you acquire knowledge through exposure through reading and stuff nobody need knowledge. Wisdom ogabeera mazaali kati knowledge fenna gwe tulina ku bintu tumusiikinga tumusoma kati library tezikyaliwo nnyo nti no that traditional way of going to a library
wadde ne wakeera ninayo obutabo bwe mbeera nsobola okubeera nga nsoma, but you are given a task nti ogenda kudiscussinga ku how Nigerians performing arts waabwe ali waggulu nnyo ku wa Uganda, nga nzija buzi ku seeti bwe nti nga sina we ngenze kulaba Nigerians mu myaka 5 bakoze batya producinze bayimbi ekigenda bijja luddawa damu okitegeera ngenda bijja ku Google, ngenda kuseekinga knowledge mbeere nga mbisoma, ngenda kubireeta. Sometimes I can even come nga nane wempandiisi mbeere nga njogera that is how it is done. Olaba ne speeches esaawa zino nti president wa America akola speech naye nga waliwo prompter bamupromptinga wali ali mu kubisoma awo, okitegeera. So nze wenzija nga nagenze nensoma ku kintu nti kyekino ngoba nakijje ku Google gwe n'ogamba nti siri informed. How could I be informed of somewhere jesibeera? How manye ebiri mu America esaawa zino naye mu kubimanya maybe ngenda olaba TV, maybe ngenda genda ku Google, maybe ngenda kusoma amawulire, maybe that is it. Kati omuntu ayine aleeteye endowooza naye abeera musirumu abeera musirumu era ekyo kibeera kimukuba, okitegeera. So badde kugamba nti nzide mbagala okundeetera abo bonna naye kale katugeze nti nali njagala kubeera Isima All Access katugeze because nkubide nali njagala okubeera Socrates, Plato, Confucius ne Alexander Great ne Aristotle. Katugeze njagala kubeera nali njagala kubeera Isima All Access. Mu nsi tukolerera ebintu Shamimu wano wooli, I believe kyekyo kidasose nakyo twaliwo abantu bangi bayinza okubeera nga oyambye, bayinza okubeera nga inspirinze abagala obbanga ggwe era bajja singa bali open mami kino okikola otya bali baddeyo. Shamimu singa Mukama akujjulula mu bulamu bw'ensi eno ng'olinayo abantu works zo bezi inspirings so that they can emulate you. Kati essaawa zino abantu abasinga kye bakolerera mu bulamu nobeera ng'olina wooli naye ng'olina olukangagga lw'abantu abali eno wansi abagamba bannange nze njagala kubeera nga Shamimu, okitegeera. That is the legacy omuntu gy'aleka nti Isima wabeera nga yafa nga yali amaze mu game emyaka 4 oba 3 nga waliwo abantu kale katugeze entambi ayagala obba nga Isima. It is a positive eri Isima. So nze siwa kitwala nga insult kwanza nkuwa the bigger picture. Nze nabadde gye mbadde okulya Christmas gyonnangidde emmere oli abaana abaza okulya naffe abo ab'okukyama mange yabayise baana akamu kali mu senior 4 akala kali mu senior 2 ne bugamba bwampise anko wetukula twagala tubeerenga ggwe ne mbugamba lwaki okitegeera naye nga bulabe kati essaawa zino nagenze ntunulira bannefuse bange ne banisi baana abato myaka 4 5 tata waabwe yabagulira amasimu abaana out of curiosity besanga ku mitimbagano ebyo oba agenze ku YouTube oba agenze ku TikTok oba kiki n'alaba okitegeera nga obwana bumanyi buli kimu kyenkola abukatwaga nembagamba lwaki nga bufollowing bwengeri gyojja munnange oli mukakamu okoze biti nga bafollowing kitegeeza nti kyenkola kiina abantu abamu bekisobola okuinspiringa. Oli nabeera nga asoma naga njagala mbeerenga Uncle Frank njagala mbeerenga ono kitiibwa kyamaanyi sagala abantu bakizanyisa. Kati gwe ayogera nti ntambi ayagala beeranga Kasuku akoppa Kasuku, it is a positive eri ani Kasuku ntwaliwo abamukoppa naye kati kambuuzeemu wabanga Shalomu akoppa Kasuku gwe omu n'ogamba naye Kasuku tavuma teyeteeka mu trouble. Kati ate wembeera nga nkoppa Kasuku nandibadde ngenda mu trouble nga byemukoppa byebyo kitegeeza simukoppa ndinze, okitegeera. Naye ekirala ekisinga obukulu wembeera nga nkoppa Kasuku wembeera nga nkoppa Isima gwe nga naawe olina byokola oli mulimu guno okwera naawe n'oteekamu kamera n'oyogera baani abaagala obbanga ggwe kyekisinga obukulu. Ne tuwulira nti waliyo abaana eri baagala obbeera nga anko gundi yali abafunyeeko abaagala obbeera nga ye for example kuba naalirowooza ne kyeyali badde alwanirira n'atuuka nti bannange mbennyise mu nsuwa naye nga tuwulira waliyo eno abagamba kati kirenga mu firimu VJ Mark omumanyi VJ Mark yatandika firimu eyo mu 1980 eyo plus naye mu layini ye wowulira engeri gy'avuga firimu eddoboozi lye selection of movies olengeramu Junior VJ kati saawa zino olengeramu VJ oliyo era ne Junior we yayogerako awo n'agamba bantu be abamu inspiringa kubeera kyali VJ Mark ne muganda we Heavy Q n'akyogera era wolaba engeri y'abo ababiri ng'obagasa ofuna mixture yani ya VJ Junior ng'ogase Heavy Q ne VJ Mark wogenda ku VJ oliyo
nti olabamu maakolamu ne VJ Junior naye yafunamu ono kati ensi bwetyo bweyina okubeera ng'etambula nti works ze tukola zi-inspiring ng'abalala basobole okubeera nga ffe nabo ba-inspiring ng'abalala. Omusajja omu omugezi yagamba nti ekkando mu Luganda eki omusubbaawo tegugijjaako kwakayakana kwago ng'ekolozezza emisubbaawo emirala kubanga house egenda kubeera eshininga yonna okitegeera. So bannaffe abo bafune ebirala bye bayinza okututeekako naye nze wokeekyalo gamba gwe wali oyagala bbanga yisima kituufu kano kitwale nti kituufu gwe bani abagala obbanga ggwe gwe kikyokola ekinspiringa abalala babeerenga ggwe nga tonaba kudda ku ono nti ayagala bbeera ng'ono okitegeera. So n'olwensonga eyo nti in a nutshell industry yaffe mu 2025 efunyemu okulumbibwa kw'enkwa zo weeziri enkwa zirumbye emwekutte ada ebbeere ekikutte ebiki biki naye it is upon us fente okuba nga tugamba abalala batulunda okufuna ebispray nga tusprayinge gundi ezo zibeerewo and also to know nti kati saawa zino abantu baza okusaba kitegedde nti kati guno mulimu era nagamba abantu abamu ne mbagamba mwebye muliko muno bagenda kukeera olunaku tuleme nga tetwerwana mulimba ekintu kyonna nga kiri profitable ekintu kyonna nga mulimu balina olwana Shamimu omanye ekibeera ku midaala gy'abantu abatunda obutunda oba batunda ennyaanya eyo mu butale ddogo for example okitegeera okweraguuliriza oli n'akeera n'aleeta n'amansamansa awo oyasiraano yakole ki okitegeera buli industry tugende mu music industry for example n'owulira nti gundi yafiiridde mu kinaabiro tumanyi gundi yakubiddwa ababbi bayitirivu tebali kye baatutte entalo wezityo wezibeera mu industries ffe tukyali blessed tukyali ku bigambo Shamimu n'oyisaamu gundi n'akuyisaamu tukyali ku eyo level naye I swear upon the living God olunaku gavumenti ya Uganda lwegenda okukeera ne increasing data penetration internet penetration rather okuva mu urban areas negendako ne mu rural areas ng'osobola okukola interview Shamimu n'ofuna abantu 20,000 ejja kuba etuyambye anti kyekyo kyenaligamba batukendereze ku bbeeyi ya internet ekyaba giteeke buli weebale nnyo infrastructure zibune mu kitundu ebiri kasanvu tubali kye tukola that is the day wetugenda okutuuka nga basobola tukuba amasasi nze nkubuulira olaba omutwalo gwa views ojja kutwala eruzira olina akogerera olwo emitwalo 10 ntambi nga nvuga range mazima era ngenda kuddayo ewaffe amanyi nagamba Shamimu nze banditaano mu Africa kubona nsavinga kibonerezo bazadde bange zalibwa Greece jajja bange nkugamba ye Aristotle father of critical thinking kati lumwa ntuma ku luzzi ndwayo ndi mukuzannya awugundi ng'akyali muto Poseidon nzannya nkomyewo eno ewaka ankuba nziruka ku kyalo nfuna negata ne bannange Yugoslav Bromovich mugamba tugeye twokya amakagata taffe tuli Athens olwo ne tugokya ne bankwata ne bagamba okubonaabona genda mu Africa genda mu Uganda kwe kulandinga wano e Kampala bakitegerako nti bakusiba abazadde nenjiga Oluganda nengenda ne banjira oyiro bulungi nnyo nzirugalemu nze ndi musajja muzungu yes gwe nkwatako wano okalaba kano sina kyendaba kakati mu bibina bituusawo nga nsira yewaffe ng'okooyo okubonaabonera wano bagenda tutta efitina nyingi bajja tutta zino vizo laba zibogezaawo oli nalengera omusajja nga guno omusuwa guzze wano bweguti nga ali mu studio guno omusuwa nga guzze bweguti kino ekinyama bwekiti abaana abo ntambi ne Shalom awo babi nnyo guno ne gujja ningamba kati oyo olaba musunguwavu ku bwereere bwatyo olwo wetunatandika okubeera nga views tuzifuna nga zeze empitirivu. But I love the way how men handle issues. Abasajja singa na situation yadde yagudde ku bakazi. My brother singa tewakyali aliwo. Singa tewali. Abasajja mwinenge gye muhandolingamu ebintu byammwe eri unique. Yes. Naye mukikoze mutyo omwaka mulamba Sunday Nation. Okubanga mbadde temumisingako lunaku lwonna. Ate nga ekibuyaga abaddewo. Nze omanyi lwaki sibyewuuja nti mu mwaka guno tetubirabye wiiki eno bibaddewo bizze bibayuuya bazze babakuba mugenze mu makomera baboogeredde but you're still standing mukikoze mutya like nga team Sunday Nation
ku understanding abunafu bwa buli omu n'amaanyi ga buli omu. Nze mmanyi obunafu bwa Shalom nti ali emotional, highly emotional person because he loves a lot. Buli obeera ng'oyagala nnyo, you'll be emotional oba disappointed nnyo. Kati nze ndi less emotional. Kivula bana abantu bagana entambi oli wasa. Naffe ne tubadde twagana mukineraliikiririrako. Nze emotions zange ziri wansi. Era okasoma kazi ajja ne tugana okukwatagana n'agi nayekola ebyekisirusiri ng'agenda. Kwegamba tolumwamu yadde. Okuluma kuvaamu ye nena mu butonde bwange. Bwote bwe watondebwa. Yes. Like kati gwe bakukyawa heartbreak ogimalamu bbanga ki? Heartbreak ndowooza nga nnaku 2-3. I swear. Kya butonde? Kya butonde ndowooza oba ye deficiency gye nnina nze nga nze emotions nnina ntono. Ndi nnyo hayire wano brain. Omanyi brain n'omutima. Omutima ye the emotions zikuŋŋaanira awo. Kati omutima gwange oba guli cold, I don't know. Okitegeera. Naye wano is because in 2015 I went suicidal. Because of love. When nava mu eyo period eyo, omutima oba gwafuuka ki? Bambi. Nali ngenda kwetta. Lwaki? Nga nfunye ekizimbe ekyo kiwanvu ngenze nayo bulungi nnyo nga ngenda kugwayo. Eso temwagiraba. WBS ngenda eri 10 kuggalawo. Omuvubuka yali agenze ku kizimbe waggulu ekimwawo olw'omukwano. Ntambi ddi? 2015. Iwa. Ekizimbe kiri awo mu Kampala wenkyogera abantu bayinza okikyawa nti kyabisiraani. Nja kubulira off the camera. Ninga gwali mukwano n'omuwala wa minisita gwe nali njagala nankyawa. Nga nali mubaliddeko buli kimu mwana wa minisita. Nankyawa nga ndi mwavu. Bazadde bamugamba tolina gy'otwala oyo. Obwavu kibi? Ne bakyawa embwa. Wayitawo omwaka gumu ne bamufunira omusajja n'amuwasa. Ng'olaba? Ate nali ludda wa nali ndaba. Byannuma. Kati okuva we navaawe emotions zaafa. Tokyalinamu yadde. Kwegambe bakukyawa toli mbakaaba. Anida sebo. Kuki? Togenda kulya. Omutima tegukubamu. It can't ache. Otambula butambuzi. Bulungi. Kivula kati nze neeberera nambwa na kkapa. Twali twagala kikubuza naye tugamba oba kubanga abantu sibasobola. Sibasobola nnyo. Kati nze that is me ndowooza bwe bunafu oba ze I don't know. Kati Shalom ye emotions ayagala nnyo. Kati wayagala nnyo ojjukira omuntu si machine. Omuntu error you here or there will disappoint you. Kati kyobola abantu bambi bimuluma. Kati kyegamba nti twemanya obunafu bwaffe n'amaanyi gaffe. Nze obunafu bwange bwe bunzamu a bit colder mu mutima. Tebindya nnyo. Shalom ye bimulya ali emotional nnyo. Okitegeera kati obunafu bwe mbumanyi nti newabeera anyiize kubanga twenyiiza go ge mazima. Kuba muli bantu. Tuli bantu. Nsobola omunyiiza either mu bugenderevu oba mu bugenderevu nene nkitegeera nti ajja reactinga bw'ati kamuwa obudde. For example within 3 or 4 days ajja kuteeka ajja kukkakana tujja kuddamu. Kasuku naye n'omumanya nti abikkuka. Kasuku ye kasita ekintu kimusumbu ye akigambirawo there and then naye ng'akugamba mu busungu obusembayo naye nga kigenda kukomawo nti akyejjeeko ye ejjako mangu adde ku kirala. Second 2 abagamba ndowooza ekyo kitegedde my sister. Tugende maaso. Dakika nga 2 ng'akuwalabudde nga kivuddewo itakuuma. Eyo nga kigenda kati n'omanya obunafu bwe bwobwo nene twemanya n'amaanyi gaffe. Shalom amaanyi ge kweyo show Sunday national address. Omwana oyo singa yali amanya ekitone kyalina. The boy is talented. Very massively talented. Yes. Okitegeera ayina engeri gy'akolamu ebintu bye nayingira mu character. Katugeze okusaba ng'okwo. Oyo mwana ebyaddala omwoyo gumulinnya. Ebyaddala. Tikikola kyaki. Kijja kukola nakyo gasenga obulamu butulema nga tugoye mu kantu tukole kyaki. I will be a translator. Gote kama luzungu. Mbambi. Kijja kukola church kibba abantu. Pastor Kawese. Kati aina talent sezo ze namwegombako. Kalize gami nasoma performing arts. Mbamanya ngamba kati nsobola okumujja mu bwekiti. Era tutakola Sunday nation tutandika okupolishinga mu nenda banga character agijjayo. Era ko show ya feyo is the most loved, adored and loved character. Asingo sisa. Namwe bwabando za misinga. Wabera void. Nga wabadde mukomera mbadde mulira. Nali mpulira bubi. Kati wabera void yeyo Shalom nga tali ku show. Okitegeera kati Kasuku for example yena nasobola okutuwa perspective ku general knowledge y'ebintu. Oba experience ye n'okumanya kwe. Kati she yebere balancinga then nze ntekinga
the moderator character jesirina jemutampa wano because wenzija gonchaza wengende wasayimo yanchaza wengende kanangi wano nange ne wayo role kubanga week yo nayo namba denjo geddi byogedde byo liko tuba tusaminga amawulire ga week kati mbyogedde wazubede bibadde wagu mbyogedde wani kati ku Sunday leka newe task bana ababiri juke nabo ku channels ba hosts bakunganya nabo babba ne perspectives baba boogera Shalom atuwe the satire the comedy the comics as ituwe ebya kisiru bichi yajja bituwe ebya kisiru is the king of nonsense mu Uganda mumanyi chobola abantu balowooza muno they are nonsensical than him bamudeyaringa he was much more nonsensical than them and then they felt yaba mubujju chobola abayiri balina kuddukira mu court kati yo is the king of nonsense wasala okubera nonsensical Shalom toleta mulala okitegeera kati ne twemanya buli omu role alina okubanga playing then show neberange esobola okutambula Sunday ku Sunday so wano wetuli ndowooza buli omu ategedde abafaani ba Sunday Nation ababadde balowooza nti waliwo kino nakiri mukama mulungi abakulu nabo bantu tukola okuva January mpaka December bannange Monday to Monday so abakulu bawumuddemu for the first time but we shall come back next week. They are coming back next Definitely. week so please wait for Sunday Nation next Sunday mubeereko bangi nga bulijjo musobole okugiraba so njagala okutwala okusaasira kwange eri omuyimbi Fikfa Maker okuviirwako maama mulimu ebintu mu nsi mukama bye yatugezesa nabyo naye bannange maama yasigala maama so bambi njagala okukugumya nti kitalo nnyo kitalo ddala Fiiki nsaba Allah akugumye mu kaseera kano k'oyitamu kossa n'abafamire naye wagenze saagenze nkiki natidde ndwaki waddeyo abayimbi bangi zibayira sikyagenda mu bintu biri mu bayimbi bangi ndwaki kabeera ebivulu olwo mulimu gwenkola omulimu guno gwenkola tulumya abantu either mu bugenderevu mu butali mu bugenderevu wenzija wano for example nempaana Shiba mba nnomeza abasindi naye nga sivumye sindi wenzija nempaana oba kwegamba wabeerawo engeri abantu abo gye batufunako embeera etali nnungi okitegeera kati sometimes neewala nnyo okubabeeramu nga bangi wabeerawo omuntu nga walina kyewayogera either 1 year ago wakyerabira sometimes ne mu giving opinions zaffe I can give an opinion nga tefevalinga muyimbi naye nga omuyimbi oyo alaba ataddemu alaba akoze n'alaba nga omulinyiridde nnyo naye nga ate ge mazima nga yakulinda bwadda laba wagwa ku mbwa kati olunaku olwajjo abayimbi babadde for the very first time ndowooza okufa kwa AK mbadde sirabanga mukulaba kufa kuba okufa kw'abantu ba celebrities ba Uganda kubadde star-studded okunasooka okulaba kwali kwa Juliana ng'afiiridde omwana we okwokubinda bwe kwa AK kati kuno okufa kwa mama wa Fiiki kubadde star-studded nga basita bonna almost ababadde bali within Kampala bazze okitegeera Eddie Kenzo yasoose najja emisana bambi wali e Kawempe najja namala nekiro namulabye ng'era agenzeeyo nawa ne speech mu speech gye yawadde najja agadde Eddie yagambye ng'akyali president wa federation ajja kufuba okulaba nti afunawo ku ttaka erisobola oziikwako bannabitone abatalina we baziikibwa ne bali baziikibwa mu buswavu baziikiddwa ku nsalosalo I liked that idea okitegeerera Eddie bwena byewakakola nga president wa federation that one will be one of those betujja okukujjukirirangako ate nga kekasana kaseera ketulina okukukozesa position gy'olimu oliraanye amaanyi wegali okitegeera so Eddie big up on yourself Eddie Kenzo ekintu ekijja kubeera kirungi then nalabye Lydia Jasmine bambi yabaddewo okuva ku makyeno neeri Karokasita namulabye nalabye kirayika bambi kirayika nga tukimanyi Luganda kikazi kyattu kyogera Luzungu like music era namukyazano gamanyi Oluganda mukwano lwabuze munaye gwe omanyi waliwo katifa abantu nga otubeera mu bantu abangi Oluganda lubula kati erayika nayogera mu ngeri ey'ekyejo bambi ate enkungubaga y'omuntu oba n'ebigambo omuntu yayogera nga omuntu afiida mu Luzungu byawukana kati gwe Zubeera singa watane mama wowe otulese otya wowe yaye mama no
naye oli omwana yabadde bambi okay dear we are sorry because we are stressed naye gwe wali tusumbuye so tuyiga oluzungu awamu okufiirwa Zubeda tuswala now please say sorry kyova atoli kukyamisana omukulu kyamisana bakugoba bakazi oba okyusa nnyo abakazi ate nayo kikyamu kijja creating impression mu bantu ng'ate abakazi obadde okyabagaza kinga nekiri kyewafuna n'otwala eri mu mabira okola akajanja ate nabagaano baga nti you will not kati wasanyuka but mwekyawa nga kyekyali kutwaza omukazi mu mabira lugezigezi of all places kasuku oyo mugenze mumulabisa miti sebo mwekoze obusolosolo ate atulaba ate abalaba alondiko mumanyiira love is evil spirit backwards I show you love is not evil it is evil evil kakati Bobby Wine his excellency yes bambi kyenayagadde that kind of solidarity bambi nti Kyagulanyi wakati mu campaigns ze najjanga nga artist yazenga presidential candidate yazenga artist ninge gyadayambadde yabadde okola yaba artist najja naye nayagala solidarity y'abayimbi babaddewo bonna abaali benyeeza abalina affiliations ez'enjawulo mu bibiina eby'enjawulo ekibagatta era abantu ekyo Zubeda Shamim ekyo abantu bakimanye nti mu bulamu bw'ensi Shamim oli mukyala mu Islam it is your religious affiliation ni musajja mu Katoliki naye because religion zaffe zaawukana tekitugaana kubeera muntu omu n'ebyobufuzi ntambi nze ndi wa NUP sola kiwakanamu Shamim owagira Jemayo oba owagira Piraawo oba owagira Common Man's Party nti tulina different political affiliations tulina ebitugatta ebyaffe ebirala biri just ndowooza ideas ez'ebintu ebyenjawulo whether ethnicity ndi Muganda oli Mudaama biki ebyo bisobola okubeerawo naye tulina okusigala nga tusobola okubeera united as one mu kuseera kw'okufiira kati ekya Fake Family kyatuyambe nnyo okulaga ekifaananyi ekyo nti Robert Kyagulanyi Center candidate wa National Unity Platform yafeesiza akadde najja n'abeerawo muyimbi munne abantu awo abadde abantu abalala omwabadde Eddie Kenzo wa NRM omwabadde Alien Skin wa PLO oba naye NRM okitegeera Kyagulanyi abadde agenda bwati Alien Skin ng'akola ki ng'ayingira tuwabaddewo en collusion because babadde mali munnaku waliwo ekibagatta era abakubeerawo mbeera muyimbi yasiiwusa empisa twali mukalakase ffenna because kibakyetaagisa okyosibuka empisa kufiirwa okufiirwa tisika kubagatte munnaku either mugattagane munnaku oba mu masanyo kati ng'embaga Shamim kalinganza omuntu mpa example y'omuntu wa NRM kale bw'akoze embaga nga negenda katugeze Hajati Namyalo mbwampise atuyise mungane ntambi ate lwakyoboga wakimbeera nga okitegeye mutagatta yendowooza y'ebyobufuzi naye Hajati Namyalo muntu kati wakimbeera ngamba kyekiri kye nali nkuba abantu baali baŋŋamba ntambi oli nga Kasuku byali mu kuyita mwana nze nange bannankyukakyuka banneefuulira oli mubi lwaki otuula n'abantu bagundi oli abagira lwaki otuula naye leka ntuule naye oba waguni nze ndi waguni ate bw'omusemberera bw'oyinza n'okumukyusa oyinza n'okumukyusa oba ne tuwanyisiganya ebirowoozo ate kyate kiri oke okugaana okukkanya ku kirowoozo n'osigaza ekyo nange nensigaza ekyaki nensigaza ekyange tutukuze wano abalokole n'abasiraamu bakola debate awo ku street awo ekatwe enjiri oli nayito ne bagenda nga teri akakasizza munne nga buli omu aleese ekikye so mu kufiirwa kwa Fake kyenakwagadeko kyekyo bambi Shiba Karungi wamulabye yazze bambi n'abeerawo Spice yazze nalabye kuba ne ku Ava namulabye kuba Ava Peace mukazi wattu so abasinga bambi bazaaba abadde bali within abataasobodde kimanyi bagenda kujja olwaleero n'okuziika enkya akajanja kakome kali waliwo batalabiddwako leero ogenda kuwulira abasiru leero nga twalabye gundi waliwo abayimbi abataziika ate nga mugano mpozi nga mugano nga gwanswa bo tebaziikirako ddala mu kizibu balaba kuziika naye kati omanyi ki Shamim oba omuntu oyo okugamba nti taziika alina ka message condolence message agisindise with condolence money nga asindikidde oli nti bambi akakadde ako mukaguleemu akawunga abantu ke bananyamu obuugi buli muntu alina engeri gyakungubaga waliwo abantu abakungubaga waliwo abantu abagenze ejjo nga kamera gye bali abagenze nga kamera
nga balina abantu abulumu abakwata nti kati kino ekyokuwayo ssente abantu bamanyi okugamba singa naye banaakuwa obuwi ssente kinaakuyisa bulungi kiyinza obutakuyisa bulungi naye wembeera nga nina kyencontribute nze okulaga okunyolwa kwange it is what matters most okitegeera kiringanga omuntu nga mulwadde Shamimu nze ntambye okugenda okulaba omulwadde nga sina kintu te ne musaasira n'omuntu oba Yasin abaddeyo miliyoni 5 ani abeera asinze okuyamba omulwadde mwenna muba mulina naye ampadde ssente zosasula eddwaliro ayina engeri akiramu akirira ddala sikkiramu kubanga nze kati nze ndwadde ku guno omwaka ninga ku kitanda bannaasi weebali ninga Kasuku ajja n'alekawo 10 Shamimu najja n'alekawo 2 okitegeera n'agenda ku mirimu nti oba oyambye kuki waliwo omuntu abeera ku ndiri nga mweraliikirivu oba biruzi sente zigenda vaawa kati ne wali mu kufiirwa katugeze waliwo omuntu ekyo kyoyogedde waliwo omuntu gwe bakitaddeko muyimbi mukyala diva aluddewo oyo taziika tayabya nnyembe talambula abalwadde naye yakikola atya awuliriza birango ku CBS ne Kagolo Mayanja okitegeera naye ng'omukyala oyo baminze we namubuuza nayogerako naye naŋŋamba alina phobia y'abantu nga bangi wabiriwo abantu nga balina ebirwadde ebiri complicated abantu nga bangi ye ngaawulira ali uncomfortable awulira tadyawaawo ng'ate wajja n'abalaga karakita era mugenda mumwogerera kati ye ng'okwewala bambi okumujja emize asigalayo wabula n'reachinga out kati waliwo n'abalala omanyi omusajja wayita Diego Jota yali wa Liverpool yafa this year Diogo Jota we yafa mu kuziika kwe gundi teyajja ku Cristiano Ronaldo abantu ne batandika era Ronaldo n'abagamba mbakujja nalibadde nziba attention ya okufa okukonna ne kudda kunze abamawulire paparazzi ate namaliza nga munetisi naye ngenda na reaching out eri namwandu n'abaana nabawa $1 million bazaali mmeka obanga 2 obanga 3 kati nze nanirowooza nti buli muntu alina engeri asobola okureachinga out ku muntu abeera afiiriddwa ate kikakata nnyo ku oyo afiiriddwa wabanga tayogedde mbu nina obuzibu n'ono tazze fe abalala tujjawo moral authority ocriticinga nti Shamimu nga saamulabye gwe ngaani kyekibuuzo ekikulu oli eyo oli ku kasimu ko tekino otayipinga Shamimu oyo nga taziika gwoziise oba kitegeera so kyenalirowoozezza naye ng'abambi fik family kitalo nnyo okufiirwako maama ku myaka emito 51 the sister wange omukulu oli gwalaba ku kooti gwalaba eruzira she's 53 sister wange mukulu waffe kati maama 51 maama mulabanga abeeranga sister wange almost maama afudde muto kyannumye nnyo ate nga bambi omwana abadde yakatandika okumulaga omanyi abazadde kati nga mmwe abakyala munyumirwa nnyo ku ntuuyo z'abaana kati anti mwogi emyaka ate omwana mwabadde atandikidde kola kino kola amukoledde amaka bambi katooke waliwo katooke kafiika ako bantu bali balowooza banakaana ke kumbe kaganda ke bambi nako nga kali awo naye mukama katonda ono bambi buli omu yalina olugendo lwe n'engeri yaluwandiika script ye tetumanyi kyabeera asazeewo neffe tulina okukkiriza abakkiririza bwe tukkiririzaamu katonda tagera kibi olumu tagera kibi so katusubire maama mwoyo gwe genda kutebenkera mu mirembe embeera ebeere ng'etambula n'okugumya famire eyo okubanga basobola okwegattagatta ne basigala nga batambuza obulamu bambi n'abadde bafiirwako abantu bazze gravity yazze musajja wattu ye obwamulekwa bumanyi buli fresh bangi bambi abantu abali awo abaviirwako abantu baabwe ababaddewo so mukama katonda bwati weyageze inna ilahi wa inna ilahi rajiun nkimanyi ekyo so nga tulina kubeera nga mudduka tulina bannaffe aba Biva Organic and Natural Health Products Dr. Richard Ssenjo bagamba nti mugende eyo mufune products ezigenda okuba nga zibajjanjaba ku ndwadde zonna ez'enjawulo Dr. Richard Ssenjo basangibwa saidi zaawo Mengo okuliraana Masengere kakati mwabalina obulwadde mwina pressure mwina sukaali endwadde z'amagumba maaso family planning twala tugende endwadde z'omu kisenge z'abaami n'abasajja buli kalwadde konna koowulira nga toli mutebenkevu bulungi na mubiri genda Dr. Richard Ssenjo bakujjanjabise obutonde embeera ebeere ng'etambula bulungi awo Emmengo ekizimbe kiwanvu nnyo kya green ne white ojja kubeera okiraba bulungi nnyo era ali highly recommended by everyone agenda yaawo era abantu bawa testimony nti nze ndi mulamula Dr. Richard Ssenjo bene Biva Organic n'abasembayo beba
Mulangira Interiors basangibwa side zaawe ekyanja basangibwa side zaawe ekyanja ku kizimbe kya Al Salam Towers. Before you reach Toto, Al Salam yaside zeno opposite jajiraba ye Mulangira Interiors bakutuusa ku byonna ebyoyinza okuba nga oyagala okukozesa ewaka. Togera ku carpet singa zino, togera ku sofa sets, togera ku office tables, togera ku dining tables, togera ku wall portraits n'ebirala byinza okubeera nga weetaaga ewaka nga birungi bifaanana bulungi quite eri waggulu ate nga bisobola okuwangala nayo myaka nga 2 myaka 30 embeera nebeera nga efaanana bulungi bayitaba Mulangira Interiors ku Al Salam Towers. Okay, kati omwami ali eyo oba omama ali eyo nga ino omwana ow'obulenzi genda ku Yappies duka litunda ngoye z'abaami awo ku Freedom City ate obeere nga weefunira engoye ezimalayo. Twala omwami wo abaami bakoyera ddala bagulira zibokisa mutwalo mugulire ku ngoye ezitegeerekeka awo ku Freedom City ku Yappies. Tuli ku Gibbs Bridals wetukoledde mujje mubeere nga ate tubatungira. Station yaffe yeeyongedde ddala olw'obuwagizi bwammwe bwe mutulaze era next year biidhinillah tugenda kubeera ddala nga tufulumya looti ennyingi ennyo ey'engoye zaffe. So mbeebaza okubeerako mwongere okusubscribinga n'okulikinga n'okusharinga mulabe shows zaffe ze tuteekayo kubanga YouTube zino ye maama ye taata. Kituufu. So musibe bulungi mweraba katugende mu mukolo gwa Bad Black. Era nete mutwasamira. Nti simanya nga tebanyumye. Awaliwo n'abalala. Bugundi yafiiriddwa mwe muli eno mu masani. Bannaki. Naffe nze nawaddeyo contribution yange eri. Kati ate kangende neono naye mulago okwagala n'omukwano. Kale katubeebaze musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.